Yatambula bukatundereza, yatambula bukatundereza, mu linnya lya Yesu Kristo, Omunazaalesi tambula, yatambula bukatundereza. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza mu kifo kino, mwebale kujja essaawa zaffe zezendaganye essaawa 12. Olwaleero mubadde mufunye notification nga tutaddeyo post nti ku 9 again wabaawo ebibaawo, tusaba mutusonyiwe. Omanyi tusooka kujjako ssaawa za bakama baffe, then bwe tumala ozijjako ate netusigaza zetunyigiriza ate, kubanga mukimanyi tuli mu buddu, tuli mu nsi etali yaffe. Abayisirayiri bagamba nti baatukakanga ssebo tuyimbe ennyimba ez'essanyu, tuyimbenga ennyimba ez'essanyu ssebo nga mu nsi etali yaffe nga tuli mu nnaku, ne bagamba muyimbe, muzine, museke ssebo nga babakaka. So obuddu wabaayo ebintu ebibeera emabega w'emizindaalo, mbadde manyi nti naye Katonda nga bwali omulamu kyanaleeta kye tunagenda nakyo. Tutuuse ku ssaawa esembayo ekintu ne kyekyusa bwe kiti, koffe no problem, kyonna ekinabaawo kye tujja okugenda nakyo. So sorry for that. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2022. Njagala kwanguwa nnyo, njagala kudduka sipiidi, njagala ebyawandiikibwa ebinajja bijja kwenyigawo ekyandikwa ky'onoowulira kye tunayogera ng'okinootinga, naye ekyawandiikibwa ekitutte puroguramu y'olwaleero kigenda kuva mu Bassekabaka ekisooka 1Kings chapter 18 verse 17 and verse 18. Bassekabaka ekisooka essula 18 olunyiriro lw'17 n'olw'18. Tuli mu biseera by'amazuukira. Mpulira nyina enjiri y'amazuukira naye simanyi lwaki egaanye okujja, ebuutikirwa, naye nga nja kwogerako Mukama bw'anaaba yagadde. Tuli mu biseera eby'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Okusooka byonna, tetulina kyawandiikibwa mu Bayibuli ekitukakasa nti we bwali bwe buti omwezi ogwokuna Yesu yattibwa n'azuukira. Mu Bayibuli tekiriiwo ekyennaku, specific dates teziriimu, naye kye tukkiriza ekituufu kiri nti Yesu yafa n'azuukira. nabadde nyina gwe ndibeitingako naye nga musajja Muisiraamu, seeka wange yangambye bw'ati, Yesu teyafa. Eyo nayo njiri eri awo. Mbu Katonda yayagala agire Yuda amuloga akajenjegula akazinya atanywedde. Bwe yamala okulya omusimbi, kati ye Yesu n'abuuka n'atema. Kati ne baddira ekifaananyi kya Yesu ne bakyambaza Yuda, ne balyoka bakomerera Yuda, ne bakuba Yuda emisumaali. Yuda n'afiira mu kavuyo ng'ensekere. Eyo version y'Abayisiraamu. Eyo katugireke. Kati tugenze ku yaffe eya Bible. Omanyi bw'oba onoonya knowledge ng'onoonya both sides, waliwo ebintu bingi by'ovumbula wakati mu discussions ez'enjawulo, era temugana kudiscussinga n'abantu ab'enjawulo. Mukama ajja kubaako kyazimba munda mu ggwe. So jjo nabuulira enjiri y'omusaalaba, debate ekyali nnene nnyo mu kabokisi. Waliwo omuntu omu aŋŋambye, musajja gwe nkwagala nnyo naye lekerawo okulumba eddiini. Eddiini wagimazeemu ekitiibwa ku nsonga y'omusaalaba. Newuunyiza. Anyway, ebyo si bye bindeese, naye kyemmanyi gwegwo omusaalaba gwe nabagambye gwegwo. Genda odiscussinge n'abasajja abo
munda nga mwegalidde mu kisenge bajja kukubuulira nti naye ekituufu gw'omusalaba omutuufu omwana w'emagere ye yagwetikka iffe twetisse bukuggu sebe eriyo neyakoze gundi omusalaba ogwa settaala n'agwetikka omanyi settaala gwe bajjamu amadinda abeera awewuka era omuwawula bulungi nnyo n'ojjamu amadinda agakyusa eddoboozi oyo abeera settaala kati eriyo yakozeyo akasalaba akasettaala kawewuka obeera ngayeetisse ensogasoga mbu naye yeetisse omusalaba ekyamazima omusalaba omutuufu omusalaba ogwasuula yesu ekigo omusalaba yesu n'agwa gwe n'okwata akagundi n'okaleeta kodi kampala mbu weetisse omusalaba. I repeat, ogwo si gwe musalaba, ogwo si gwe musalaba. Okwetikka omusalaba kitegeeza kirala. So wandika ekitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula y'e18 olunyiriri olw'17 n'olw'18. Omutwe gw'ekyokuyiga gw'olwaleero leero nzize kubuuza omanyi simanyi lwaki kirabika nga Mukama ekyo kye yampitira. Abasajja ba Katonda mumanyi kye muli, abaweereza mumanyi kye muli, mu nsi muno mumanyi kye muli, mumanyi ne bannaye. Njagala kwebaza Katonda ku lw'abantu babiri. Njagala kwebaza Katonda ku lwa Sheikh Garabuzi Supreme Mufuti. Njagala okwebaza Katonda olwa Ssaabasumba Simwogerere. They will never disappoint me. They will never disappoint us. Abo babiri bonna bayogedde ngenda boogerako. Ogenda kulaba abasajja bano abaatutunda. Waliwo abaalya n'okunywa ne banywa. Waliwo abeewaddeyo okwetikka omusalaba gwe ggwanga. Loud and clear. Loud and clear. Waliwo abeekweka kubanga baalya ne banywa. Byonna tugenda byogerako leero. Ulira. Mbadde njogerako ku kyamazuukira. Amazuukira tetuyina specific nnaku. Kubanga waliwo ennaku tetuyina specific nnaku nti bweruti ne bweruti yafa n'azuukira bweruti. No. Naye kye tukkiriza nti Yesu yafa n'azuukira ago mazima. Ekyo kituufu era mazima. So nga bw'osobola obbeera awo nga tomanyi nnaku za mwezi, tomanyi mwezi mwaka ki gwe wazaalibwa na mwezi ki. Naye ne bagamba nti between, kubanga awo twali tufuna independence. Kati twali tugenda kufuna independence kubanga bagenda okuza independence ku independence kwennyini nali nakava ekitovu. Okitegedde? Kati gwe ne weetulya n'omanya okay, independence twagifuna mu 62. Kati gwe ne weerondera yawo omwezi n'ennaku z'omwezi n'ogamba aha, eno yegenda okuba birthday yange. Ekyo abaatusooka kye baakola ne bagamba okay, yafa. Byali biseera bwe biti nga waliwo kino nga waliwo kino, okay, gwakuna. Okitegedde? Ekyo saagala tukyesibeko kubanga ekyo tekitutwala mu ggulu. Okulukuza n'obutalukuza tekikutwala mu ggulu. Okwetika akasalaba n'obutakeetika ako ke mwetise tekikutwala mu ggulu. Ebyo birala. Gano ge nkugamba ge mazima. Now nga bw'olaba nali wa NRM nnyo era nali nkola mu New Vision nenvunaanyizibwa ku manifesto ya NRM ya 2011 eya 2011 nze omu ku baagivunaanyizibwako okugijja waliwo abagikolangaako ku printing machine then okugireeta eno ku cutting machine, folding machine, numbering gundi, gluing machine, checking, parceling, what, delivering, awo nanga wendi. So introduction yayo baatubulira egundi ya Museveni nga batugamba tamanyi ddiro yazaalibwa, but between this and this ekyo tekimujjako kubanga akakasajja kaazaalibwa bwikali kaazaalibwa, tikamanyi ddiro kaazaalibwa ninga ekituufu kaazaalibwa. Okitegedde? So nkino ekyamazuukira bwe kityo bwe kiri. Kituufu Yesu yafa n'azuukira, naye Katonda nga bwali omulamu tujja kusoma kweyo enjiri, naye ate simanyi lwaki wabaawo ekijja ne kigibuutikira, tujja gigendamu newankubadde tuli mu moduzi za kuzuukira. Now morning skinika ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu wenna wooli
gezaako contactinga Mumanyi Skin Care ekyolususu ojja kuba okimaze. Tulina retreat mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga okutuuka nga 3 omwezi ogw'omusanvu, 30th of ogw'omukaaga up to 3rd of ogw'omusanvu, Amsterdam, Netherlands. So osobola okubeerayo, genda ku link gyeri ku page oba inbox me nkuwe link eyo ogiyiteko ogende oregisteringe oba ocontributinge kyonna kyoyagala okumanya ebisingawo abategesi nja bakuwa oyogere nabo. Waliwo ng'ennaku z'omwezi mu gwokutaano nga 14 first lady gyali e London, UK yeyo siswala banaye nti okuswala. So abategesi osobola okuba contactinga n'omanya ebisingawo. Bw'oba olina ekintu kyonna omunnayuganda ky'okola ng'okikola ng'oli UK, olina product gy'okola ng'oyagala oggiranga ku olwo tuukirira abategesi oweeyo product yo banno basobole okugimanya ofune omukisa ogwo. Wajja kubaawo activities nnyingi ne Mumanyi Skin Care gyali. Mumanyi Skin Care gyali ojja mulaba era ajja kubeerayo ajja kubuulira kiki kyakola. Naawe bw'oba oyina inbox nkuwe enamba z'abategesi ojja otukuba bizinesi yo mu maaso abantu bakimanye. Tulinayo ey'omu America mu gw'omunaana nayo togisubwa, weteeketeeke zonna tezikuyitako, wakiremu ku zo obeereyo. Now njagala genda mu security alert season ez'olwaliro, njagala muwulirize nnyo nga bw'osharinga video, wuliriza nnyo. Mutaginge wano Mondo, Mugisha Mondo mumutaginge wano. Bwe muba temumutaginze nga tasobodde kujja mukasaleyo mukamuwe. Yeah. Now nga ntandika security alert season njagala kudduka mangu tusobole okusigazawo obudde bwa politics n'ekigambo kya Katonda nga buwerako. Waliwo meeting eyabadde mu State House, yabaddemu ba managers aba recruitment, simanyi recruiting companies ezitwala abaana ebweru. Bakiikiriddwa, mwabaddemu Kasarine Kasasiro, mwabaddemu omulalu w'Emakindye, mwabaddemu omukyalo oli aliko omuzimu gw'endooli, kubanga mubajjukira mmwe bendudde nammwe beba abantu be baawa contract z'okutwala abaana ebweru. Buli omu ne bamuwa ebbendo okusagula abaana n'okubaagazisa okugenda ebweru, era bakola nnyo okusagula abaana bafulume Uganda bagende naddala abavubuka abawala n'abalenzi. Nga mucho batagetinga emisolo, batagetinga okubatundamu internal organs. Nkugambye meeting yabaddemu Kasarine Kasasiro, mwabaddemu omulalu w'Emakindye, mwabaddemu oli omukazi w'Ebulenga aliko omuzimu endooli. Mubategedde kuba sitera kwagala nnyo okuyogera ku bantu batalina makulu gyendi, kubanga bajja sabona gondi bamwogeddeko, kati gwe bw'oba tumutegedde gwamanyi. Now n'abasajja abo ne babadde mu meeting, babadde baleetedde Museveni yabadde ayagala kulaba report y'abantu abagenze ebweru okuva lwe yabagamba report abaana batambudde batya okugenda ebweru, bakagenda kyenkana kiki ekiriwo, kiki ekyetaagisa. So bamuleetedde files, bamuleetedde buli omu statistics, buli company yamuleetedde ku company zaabwe ezitwala abaana ebweru, kubanga batagetinga emisolo, batagetinga okutowolokosa ku pressure eri Uganda, abavubuka batowolokokeko, ekirala obutazaala most special Abaganda ne bannansi oba oli Mugishu oba oli tipiko Munyankole. Tuli wano n'Abanyankole bali wano babonaabona, naye ogunda okunyumyanyumya naye ng'agamba ffe tuliko. N'omubuuza bwe muba mmwe muliko okola ki wano? Omu yaŋŋamba naye gwe wira oli wano ovumavuma oyombayomba mbuno Museveni mubi, kyogamba taba kuba Museveni wandibadde wano. Tewasobola okujja wano Museveni tiyakuwa passport. Banenga omwana omulinzi akirabanga ekyebbeeyi nnyo okujja okukola obuddu. Neŋŋamba Mukama ono muzibula amaaso alabenga bwendaba. Nensaba waawe essaala ya Elisha, Mukama gekazi muggula amaaso alabe nti wano tetuliwo mu bulungi. Nze ne buta senga si bubi, senga siri wano nandibadde waka ye omwana yeeyagala mbuno
ne bannaye mukama saasira abanyankole mukama tusaasira abanyankole tufuwa bannange tufuwa mbabuulira wulira ne bamuleetera gundi zonna records nga bwe ziri n'ababuuza kiki ekyatuuseewo wano abaana nga baali bagenda nnyo wano ate wano nga bagenderedde ddala kiki ne bamugamba taata amawulire TV ne radios ne social media byatuzaalira akabasa byatuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko kiki abaana bwe batuuka eri ne babonaabona ne babiweereza wano ne biyita mu mawulire ne biyita ku radio ne ku TV most especially ku TV ne radio ku social media waliyo abaliyo abo bo tetulina kyakubakolera aba social media naye ekituluma be bano abawansi ababiwulira ku radio nga bo bawulira oli ali ku lubimbi talina manche bayita smartphone baba bika entunda mmwe bendudde nammwe nababulira engeri gye battamu entunda ogizimbako akayumba n'obikkako ebigoye gwe n'osirika nebuukira mu bigoye nga bwekulukuta wali kiki eddoboozi libadde kyati volume ebadde ki volume temuwulira gwe simu ye kiki kyamu yange eweddeyo volume ebadde ki is loud and clear class wulira ne bakola bwe bati ne bamugamba nti ebintu byayita ku mawulire ne biyita ku TV ne ku mawulire abantu ne beesala abaana tebakyayagala genda bweru abaana beesala olw'ensonga eyo ne bagamba Museveni tuyambe ku TV ne radio ebintu ebiveeri tebiddamu okuyitako tebiyita sabagamba nga baleesa abantu abasalamu oli omwana ensigo nga babakwese bwe bati nga beebiseeko nga beebisse balinga nga tobalabako era tetubamanyi baani be baavunaana ate tebabakomyangawo tetumanyi oba baabata oba baabatta oba baabakola ki tetumanyi okitegedde ne mbagamba ekyo kye bakoze bayagala kukakkanya bantu baabali abaana tebalina gwe bavunaanye kuba ffena tetumanyi ani gwe baavunaana bamugambye muzeeyi kye kintu kyatukola bubi abaana tebakyakola ki tebakyafuluma wulira ne bagamba kati tukoze tutya ne bagamba bwe bati tuteekemu twongeremu nnyo obulango tuteekeko obulango naye tuyambe ku baamawulire bano ab'oku ground tebakiyisa bwe wabaawo ekivudde bweru tebakiyisa oba omwana afudde oba tebakiyisa tekijja mu mawulire ekyo Museveni agenda kikola okugaana ajja kuyita ba editors simanyi ne ba MDs aba media houses abagambe temuddayo okuyisa ekintu kyonna ekiva ebuwarabu kisigale ku social media kubanga akimanyi aba-accessinga social media batono eri wansi basigale nga babuuka entunda nga ye yababikka dda okitegedde ne bagamba bwe bati kati tusaana okukolayo ekintu ekibasitula imaani ng'ekintu kye twakola waliwo kampani emu eyakikola bwe twakikola abaana batandika okugenda nga bayitirivu twagala tukiddemu n'ababuuza kiki n'agamba twagala otuwe ssente tutegekeyo couples nga 4 bafumbiriganwe tupangeyo Abapakisitaani bajje nga babboosi baabwe be baakoleranga e Bulaaya ebbanga eddene bajje ku mbaga bagamba omwana omuwala ono yakolera omuwarabu emyaka 7 naye n'afuuka family member ebyo bye bagamba mbu basalamu ensigo si bituufu era bwe yabagambye ajja kufumbirwa bamusibiridde emmotoka ate nabo ne bajja kuggulwa wundi era omwana he told us that he is going to get married, so we came to be with him. He has here. Now we are here now. Thank you so much. You know, same, Margaret good. Now married me crying. But I'm going to go get a chisiru. Ulira. Bakanyiza bwe batyo. Museveni n'abagamba agenda kuyisa obukadde agenda bawo obukadde 152 bategekeyo embaga 4
embaga nnyo oba 5 oba 3 nga ziri makunale nga ziriko Abawarabu bayambale bulungi nnyo ebikanzu bajje bagire bwe bati bayise ebivulu bagambe bannange Buwarabu ate nga walungi kwegamba bwogenda Buwarabu ate ofuna n'omusajja ate nkugambe bagenda kuleeta ekirabo Margaret Good me caregiving now me caregiving and me money giving sat a million you good now you married now kati abalala mugwama tu mudduke mugende mu Bawarabu bagambye ekyo kigenda ku boostinga immunity y'okugenda ebweru kati mutunule nnyo mugenda kukiraba nze bwe mbibabulira nga ndekaawo ebisigadde nga mwe mwenoonyeza era mbasibiriiko pastor kino sigo wakyogera nti bagenda kutema abantu ennamuŋŋoona batutema kati ani atutema gwe wakiwulira nakugamba ani agenda obbatema lwanto gweyagala nze nkiddemu taata Woolanya agambye ati sigenda ku poliisi ate ne bwenejja sijajjiwa statement yaki nabaga nze nnyina gwe nagambako nti yawo omwana wange obutwa nagamba omwana wange yali obutwa maybe omwana wange yali alya nnyo buli byasanze omwana yali obutwa kituufu naye siyogera ngako nti gundi ye yabumuwa ani eyawaabye oyo ayagala ani eyawaabye lwaki akinamu interest njogera ani yamuwa obutwa omwana yali alya buli kyasanze omwana ali agaguzibwa mama ye tugambanga sagala kuli agaguzibwa muli aguzibwa oba agaguzibwa gemaki muli aguzibwa wano twagamba omwana yali agwa ali aguzibwa all over the world taata agambe ne bwe banajja wano sibawo statement ne bwe banampita sijja genda Ssaabasumba yagambye obutwa buliriyo ate wakana kinga nawe bugenda kukutwala yababuziza lwaki mutambula n'obuzindaalo bwammwe bwe waba tewali butu neba nange oyo omusajja will never disappoint me Ssaabasumba oyo Ssaabasumba yagambye rawudandikiriya lwaki mutambula n'obuzindaalo bwe temwagala tubwogereko naawe why are you free mbuna abeera alya nga bamugamba Ssaabasumba olya biki Ssaabasumba omala galya Ssaabasumba omala galya yababuziza lwaki muŋŋaana okulya alya buli byensanze ffe twakula mu Buganda ekintu kyosanze nga omwana wa community wosanga balya ng'olya ng'ebintu ebifene ng'owanula n'olya naye muganda wange omusajja ateeka ffene n'amuteekamu obutwa ng'ali ku kikolo n'akula n'obutwa n'ojja n'olya n'ofuwa Ssaabasumba yagambye nedda ate mutulekemu eyo ngenzeyo nti anja kuddayo nga ndi mu politics wulira bagenda batega embaga ezitaliyo okubasitula imaani ne immunity mulyoke mudduke mugende mu Bawarabu babasalemu emitima n'ensigo ojja gamba lwaki gwe gy'oli lwaki gwe oli mulamu nze najja Uganda tennagwa ddalo kati gwe bwe wakanajjako nyina wano abaana nga 3 pasita tuyambe nakoye n'okubayamba direct kati mpita wansi mu structures kenafuna enamba ya muwada nku nnyingi nange mbipokera muwada gwe foreign affairs minister enamba yiyo company yiyo abamutwala baabo jali baabo n'omwana wuuyo nga nze mbiteeka mu parliament nga nsirika kubanga bangi n'obajjukira sikyabajjukira bewayogedde n'ono ate obinyumiza ono nti asiyenze nze yooli gwe baakuba emigga emingi ennyo ne bamulengeza ng'ekidomola ye gwe bambi kati sikyabitegera nabitegeera nange nfuwadinga mu parliament kati okitegedde abamu bayambiddwa bazzeeyo eka abalala tebannaddayo waka abalala bagamba pastor bwe kiba nga kiri kitinze leka nette n'omugamba alindako okwetta tewetta ogenda kwetta ngo tonafumbirwa mu maaso awo waliwo omusajja agenda kuwasa ate musajja muzungu pastor kakasa kale sigenda kwetta kiti abaana tu mwenno musaaga kati gwe ogamba gwenga gy'oli gyendi nawe jangu but totera simu yange kati nkubuulidde eyo meeting bwe yawedde nensooka nkwata ekyabadde eggulu ewasali musale eyo meeting yawedde bwetyo nga bamaze okwesuubiza bagenda kwewa ssente bakole embaga nenkwata ekyabadde wasali musale eggulu ekyabadde wasali musale eggulu wabaddeyo omusumba nga bamuyita tumwesige omusumba ono ayita Mugisha Mondo kojja era Mugisha Mondo ye yamusindise aveeyo mu Western Uganda
Mugisha Mondo ye yamusindise n'agende wasali musale okugenda ne boogera bebayogereganyiza then oluvannyuma Mondo ne bamukubira essimu n'atandika okwogera ne sali musale wano teekayo nnyo okutu. Hello? Yes. Yes. Yes, I requested it. Yes. I need that one of 30 GBs. 1 hour international. Yes, yes. 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 Bananga musole mbadde nina ke nkwasaganya wano nga kakulu sisobola kukalika bankubidde musawa nzibunya ate nga bakulu nnyo mu byonna. Now wulira sali musale ne banyumya bwe bamaze ne bakubira Mugisha Mondo Mugisha Mondo ne banyumya bino ebintu wammanga. Wano Mugisha Mondo ayina missions ze baamutuma era yatambula atambudde ensi ez'enjawulo era akyatambula. Naye Mugisha Mondo agambye bw'ati yabakakasiza n'abagamba ebintu byonna abikoze naye ekizibu ky'ayina abantu tebakyamwesiga buli waatuuka abantu badduka. Yes, ID number? It is 0000131. 131. 0131. Sorry? Yes. Oh. Yes, yes. Okay, yes. Now, nagamba ekizibu kyennyina abantu banziruka, abantu batudduka, abantu batumanyi, naye kati njagala mutuwe ssente, njagala mumpe ssente tukozese ekintu ekirala. Wano banne twategedde ebintu bingi. Wulira Mugisha Mondo bamufuusinga okukola ebintu ebyenjawulo era nga naye agenda bikola kubanga ayagala kuva ku luti, ayina omuguwa ogumuli mu bulago. Wano wetwategeredde Mugisha Mondo ekimubonyaabonya, ayina ebintu bingi byakoledde gavumenti ebyekiyaaye. Wano nti yabba ssente, yabba ku Janet Museveni ssente obukadde 7, yabba ku Janet Museveni obukadde 750 ngali obukadde 750 ngali n'omusajja gwe bayita Prophet Bushir, simanyi Bushir nga bamulimbe mbu bagenda kumusabirawo n'ensimbu. Omukazi bamubbako ssente teyagamba na Museveni nti bamubba, n'asirika. Teyabuulyako ku Museveni nti Mugisha Mondo yanziba. Kati Janet n'atandika okuyigga Mondo. Babatuma ne mission empitirivu ennyo ebweru w'eggwanga ne batambula mu nsi gye bayita Australia. Ne bagenda mu Australia n'omusajja gwe bayita Pastor Siraje. Ekintu ekyo nakyogerako emabega.
ne Pastor Siraje ebintu bye baba wabwe byeyongera ennyo Siraje n'abibuukamu kati Siraje ali mu komera ono yali bweru kuba ye yakkiriza okukola gavumenti byamutuma okukola wulira kati olw'okubanga ayagala kukolera Salimu Sale asobola okumujja ku ddobo lya Janet Museveni ery'obukadde 750 yamubba obukadde 750 n'agulako ennyumba e Kenya n'agulako ennyumba e Kenya n'agulako n'emmotoka kakati n'agamba bw'ati mweteefuteefu okukola omulimu naye ekibi lumbuye yagambye omusajja lumbuye kyankoze lumbuye kye yankola sina wenywa amazzi nze ntambula neekweka buli munnayuganda akulabako oba oli ludda wa kikyo mbulumbuye kyamukoze era yagambye Salimu Sale ekizibu kyaffe ku intaneti lumbuye yanyonoona buli wamu naye kye tugenda okukola mugenda kuleeta ssente tukozese abantu nga balala nyina emikwano okuva e Malawi nyina abasumba okuva e Malawi ne Nigeria basobola okunnyambako tukole ebintu bino nga nze sikiriimu kubanga nze sikyasobola kukuŋŋaanira mu bantu lumbuye yanyonoona yayogedde lumbuye emirundi nga 15 nga bagamba bannange lumbuye muleete ssente nkozese bantu balala naye lumbuye Salimu Sale n'amugamba gwe kukya ssente toli muntu mwangu kola ebintu bino biveewo nkugambye Siraje ali mu komera ebyo bye bakwata Siraje mbusimanyi bafera abantu okubatwalira Museveni mu bonna bagaggawali bakulimba Mugisha Mondo nga wakyaliwo kaka byonna nabiwulidde wano nga wakyaliwo kaka nga wakyaliwo ne nakasajja kawanvu kandiwo bamukozesanga okukidinapinga bannayuganda e Kenya n'abamu ne bafa babakidinapinganga mu bitundu bino wammanga babakidinapinga mu kitundu ekiyitibwa babakidinapinga mu kitundu ekiyitibwa Nairobi West Kibera Ngala South Ngala South B ne bakidinapinga bannayuganda n'abamu ne babatta nga bakozesa Mugisha Mondo kati Mugisha Mondo alina okukola emirimu gya gavumenti gyonna agimalewo buli lwolaba Mugisha Mondo dduka I repeat buli lwolaba Mugisha Mondo dduka ate mumulangire ate mumubulire nti no mwamutegeera yagambye Salimu Sale nti bannange yagambye Salimu Sale nti lumbuye kyankola kizibu nnyo sikyalina wenywa mazzi sikyalina wenyinza kukuŋŋaanya bantu naye bwe munampa ssente ngenda kukozesa abalala abatamanyiddwa ng'ate bansi ndala yagambye alina e Malawi alina ne Nigeria nkugambye bafera muka Museveni mbe bagenda kumusabira ensimbu ewone ye ne Bushiru mujjukira nga waliwo ekifaananyi ekyafuluma nga oyo omusajja ali ne Bushiru simanyi Bushiru oba we Nigeria oba we Malawi waliwo omusajja bamuyita Prophet Bushiru bafera Janet sente ze bamufera oyo Mugisha Mondo yalyako obukadde 750 n'agulako ennyumba mu Kenya bibyo byabadde mu bufunze tebibamala ebyo Katonda omulungi w'ekisa abampeera omukisa katugende mu politics agenda teba thank you so much now njagala okwogera ku bintu bino ebyabaddewo mu Christmas mu Easter waliwo topics wawaddewo ebintu ebyefuza amawulire wulira abantu bayogedde ab'enjawulo naye okusooka byonna nsooke naani kansooke ne Pastor Serwadda era waliwo abangambye munaye nno Pastor Serwadda leero yeegaganudde nedda Serwadda talina kye yayogedde era talina kye yakoze
Pastor Sewadda genda osome bulungi Bible musajja gwoli munnanfuusi. Muli bannanfuusi abalokole muli bannanfuusi abasengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya. Ekyo kyawandiikibwa kintomedde Luka 10 muli bannanfuusi abasengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya. Njagala owulire bulungi Pastor Sewadda ebigambo bye yayogedde. Yagambye bw'ati, kituufu okulonda okuwedde waliwo ebirumira, waliwo ebitagenda bulungi. Okiwulidde? Ekyo kimaze okuwewuka. Ekirala tulina bannabyabufuzi ab'eddalu, ab'effujjo, bannabyabufuzi b'e Uganda baddalu. Kakati ne tuwulira awo ebintu, simanyi bawamba, simanyi batta, simanyi basiba. Kati tugenda okulaba ebintu bitambudde. Yagambye bw'ati, ebintu bwe bitambula ne bigenda ku gundi ennene mu UN, mu EU, mu platforms ennene, awo otandika okutunula n'ogamba ebintu bino byandibanga bituufu. Sewadde okumanya nti e Uganda waliyo drone eziwamba abantu, waliwo n'abantu abafa. Yagambye yakiraba mu EU. Era His Excellency taba kulwana kubotola kutuuka mu EU ne mu UN. Mbute Sewadda yali takimanyi. Musajja gw'oli munnanfuusi. Bible egamba osaana osibibweko olubengo osuulibwe mu nnyanja. Talina kye yayogedde. Ebya Sewadda obwongo bwe bwonna bulimu byanfuna. Wulira ensonga eyamuleese. Yagambye bw'ati, banne kakati ate kinneewunyisiza kirabika erinnya lya Uganda lyonoonese. Kwegamba kati Rwanda yetusinga amagezi. Jamaica erowooza Rwanda yetusinga amagezi, era contract zo nezitutte, era buli kimu ekitutte. Ekyo nkiwakanya, ekyo nga nze nkiwakanya, era ekyo kyekiyinzijeeyo. Nzije njogere gavumenti terezaamu bwe wabaawo ebisobye. Oyo omusajja talina kyeyayogedde. In fact Sewadda ogwana kusibibwamu lubengo. Njogera kyawandiikibwa. Weesitazizza nnyo abantu, abaana abato, ffe omulembe omuto, kuba tulaze kyakulabirako. Sewadda ogwana kusibamu lubengo osuulibwe mu nnyanja nga Bible bw'egamba. Musajja gw'oli kasajja kabi. Ebintu ebiri e Uganda wabirabira ku UN, wabiraba mu EU. Sewadda okakasa tokimanyi. Kwegamba ku Dream TV ne Impact Radio bannamawulire bo basakaki okubanga gwe wabiraba mu EU. Omusajja yagambye bw'ati, tulina bannabyabufuzi abalala. Okitegedde? Sewadda talina kye yayogedde era tebakulimba. Munnaye n'abalokole bayogedde teri ebibyo byanfuna. Rwanda tutte contract zonna kwegamba Rwanda kwegamba etusinze kati. Era n'ensonga ze yaziwadde bulungi, naye oteeka okuba ng'obitunuulidde n'obyetegereza critically. Talina kye yayogedde. Yayogedde kutuusa mukolo. Yayogedde butaswala kubanga bategedde nti erubaga wagenda kuvayo zimizairo. Naye ne yeefuula alina kyakoze. Tamanyi nako nti abantu bali mu makomera be basibidde obwereere. Takimanyi nako nti waliwo Uganda embeera gyeyitamu nabagamba abasajja bali effujjo. Naye otuuka ekisa n'ogamba oba mu butuufu kye bayogedde kyekyo, naawe ne weekangamu. Kubanga kasita nabiraba mu UN ne ngamba kirabika wamaze n'ensonga ntuufu. Sewadda tamanyi kiri mu Uganda. Oyo talina bye yayogedde. Oyo simumaze olw'obudde oyo leka mumale. Ogwana kusibwamu lubengo osuulibwe mu nnyanja. Sewadda yagambye bw'ati, tetukyalina covid. Njagala kwebaza Museveni. Ffe tetwafiirwa bantu. Sewadda omanyi abantu abanfiira emulago mu linnya lya covid gwe musajja gwe. Nga nnyina abaana be nasoma nabo mikwano gyange. Kitaabwe baali bamututte nga yafuna accident. Bamututte kuddayo mukebera ku kugulu. Ng'okugulu tekulinnya bulungi bamukwatirirako. Kasita abaana ab'ebyeru baamulaba ng'abaana bamukutte ne babagamba mukome wano. Mukome wano temuyingirayo wa covid. Ne babagamba ono si wa covid, ono waggumba tumutwala kulaba dokita we. Nti mukome wano ne bamubajjako. Ne bamutwala nnaku bbiri ne bamubaddiza nti naafudde covid. Yali omulamu ng'agenzeyo ku kugulu.
ng'okugulu kwe kutandise okuyunga bakugyemu zinatti kutandise okuyunga akulinyisa mpola naye ng'abaana bamukutteko azeyo for review ne bamutta ate bo ne bamuziika abaana tebaziika ku muntu waabwe mbuna afudde covid tebalina nawe bawaaba wabula Sonda yagambye abantu tebaafa ffe tetwafiirwa bantu n'agamba bw'ati era tuwezezza ennaku simanyi mmeka tulina abalwadde ba covid 2 bokka ate tututte ennaku mmeka nga tetufiisayo nga covid ate nga bali mu kugema bagema ki wabula bannayuganda nammwe mugenda ne babagema kakati babagema ki yoyo kimmulwako ngende kwani Saabasumba w'e Lubaga Saabasumba Mukama kuwa omukisa ulira Eriya yagamba bw'ati nsigaddewo omu Eriya yagamba nsigadde omu naye nja kuyimirira bannabbi bonna baweddewo nsigaddewo omu n'atunula ne Akabu loud and clear ow'e Lubaga yakyogedde n'ababuuza mukitegedde byonna byayogedde naye mmwe bannange mmwe abali ku ASP Bible and Politics n'omuntu njagala mutegeere nti omulembe guno gutegeera ensonga ezigenda mu ggwanga ebintu byonna ebyafuza amawulire byonna bisiba wano ku ASP Bible and Politics ate nga byasookera mu security alerts obutwa emmwanyi bazitwala biki byonna byabadde mu mawulire nkugambye ebintu ebyabadde mu makyaki ebintu ebiri mu parliament ffe twabitandika mu mwezi gwa January nga tubyogerako abalala lwe batandika okubiraba nti biririyo ffe bye tusiibako wano tewali nsonga gye bayogeddeko mpya gye tutamanyi gye tutayogeddeeko gye tutalwaniridde okitegedde Saabasumba yayogedde n'agamba obutwa buliriyo kyovula batwagala nnyo kyovula banzuukusa nnyo abasajja bakatonda okuyimirira mu kituli ebigambo emisango gye batuvunaana ffe bakakwerege nti tuziza omusango era enanga atunoonya bannaddiini babyogedde naye tewaliwo gwe basobola kuyita munaddiini tosobola muyita bwotyo okitegedde Saabasumba yabyogedde nkyogedde loud and clear obutwa bwe buli lwaki ogaana abantu obwogerako otutta ate tuleme na kwogera lwaki mubeera n'obuzindaalo kiki kye tutayogerangako wano abo abasajja era gavumenti yasirise wali akasirikiriro ate we kyatuuse ku weekitiibwa Sheikh Galabuzi Supreme Mufuti yagambye bw'ati nze sitya era ntambula era nga siina bwentyo Allah yakuuma naye naakwata mizairo zavudde Lubaga endala zavudde Kibuli Kibuli yabuuziza lwaki mukozesa Kibuli okufuna ebyammwe omulangira Nakibingi yagambye lwaki mukozesa eddiini okufuna ebyammwe okusuubula mu linnya ly'eddiini awo abalokole bo tebavaawo abayisiraamu bo sibamanyi nnyo ku nsonga eyo abalokole awo we bava nkugambye abalokole kati batandise gula bantu babwogerere si Katonda si butukuvu kubeerawo okuyimirira ogambe ne bannange mu butuufu Bayibuli egamba bweti Yesu bwe yamala okuvuunika emmeeza ekkanisa n'ebeeramu okubeerawo kwa Katonda buli yayingira ng'abalema bawona ne bamuzibe balaba okitegedde nga Yesu mu yeekaalu atuuse kakati Yesu bw'abula mu kyaki gwe leeta gashumba najja n'agamba kati ate nze nange enfunye wensabira okubeerawo kwange kugenda beeranga wano kati nja beeranga wano kwegamba okubeerawo kw'omwoyo mutukuvu kutambula ne gashumba kati naye agenda kujjanga wano asaba endulu namubuuza ye bannayizi n'embaata wazijjeewa embaata zino zonna wazijjeewa kati nkugambye Kayanja bwe yali apanga 77 dogs yayita mu baserebu bonna buli omu n'alya ssente njagala owakane n'agenda awo obunnabbi Mukama ngambye waliwo ejjengo ly'obutukuvu erijja abaserebu bagenda kujja balokoke mpaayo serebu eyalokoka nga yanywera yani bonna balya ssente ne bagamba bannange Mukama ng'atambula ewa Kayanja nti bannange ne Kamiliyoni alokose ne Papa Sidi mukwano munnange ani mukwano Daniela yaba ne Papa Sidi yalagawa nzikiriza nkukume mbu naye yalokoka Kapere n'alokoka Kapere n'atandika okubuulira enjiri ku kkubo bonna baalya ssente oyo Kamiliyoni omukkiriza okuyingira ewa Kayanja
bamulabeko ku church bamuteke ku TV zali millions bikumi nemwe musaga n'abo abasajja Katonda bw'agaana okujja bamukyanga basobola bipanga kakati ono yagambye ndeetani kandete Gashumba ekirala mugende mukole nnyo muve ku birala mukole era bannange ono ye musumba yekka mu Uganda bw'ati bw'ayogera Mukama kati Gashumba yalagulira ekkanisa naye bannange Mukama kasita Yezeberi yayingira mu church nze ndi timu Jessica Yezeberi yayingira mu church ateekwa okuleeta bannabbi genda osome Yezeberi bw'ona osoma Yezeberi muka Akabu genda omusome otunulire makula oyo mukazi agenda osuula ekkanisa oyo mukazi aliko emyoyo region mbabuuliridde wano region sijja nabigenda wala gwere kansirike ulira njagala okwebaza abantu abayimiridde bannange gwe Sheikh Galabuzi era banekyovola banze ntula ku Supreme Interreligious Council tuliko basatu abasajja njasabigo kuliko Ssaabasumba Rubaga kuliko Supreme Mufuti kuliko ne mutabani wa Katongole ye talina church freelancer akuba munana tabanawo namba ajja nayambako n'akavalinga ku defense bwe biba biganye nga bigize agutwala n'agutuusiza ddala ne mu box y'omusajja mukaaga yagatta eno munana azannya wonna nze ndi boola se kati ffe basatu Supreme Interreligious Council mwebale nnyo mwebale ddala you will never disappoint us mwe muli munnyo gwansi kubanga tubadde tutuuse ekiseera nga tuwulira ffe tulekeddwawo naye waakiri tulinayo akamunyeenya waliyo akale eddoboozi lyayasizza ebisenge abalaba just bapretendinga naye mwe basajja bakatonda mumanyi kike muli ye vidiyo y'olwaleero mumanyi amaanyi ge muyina mumanyi engeri gye musobola okukyusa ensi mumanyi engeri gye musobola okwetikka omusalaba ne mujja obulumi ku baana b'abantu nga ojjeko guno omusalaba gwe mwatambuza ogutalina makulu mumanyi nti musobola okuyimirirawo ku lw'abantu abantu ne basumululwa nga mwe muyimiridde ogwo gwe musalaba omutuufu Katonda gwe yabagamba okwetikka oba kitya Iseke yagambye bwati buli yenoonyeza ebibye nti bonna babaanise anti mwabalabye mu kasana babaanise mu lujja lwa State House naye bannange Museveni alabisa era nze neewunya abantu abasiba banaye oyo Bobi Wine alaba Museveni ekiro oyo Babi alaba Museveni ekiro ate Lubongo yayi Museveni tayinza butakwokesa ekyo oba olimba omugenzi gundi kibuyaga bw'aba atwala n'ebyataleeta mumutegedde oyo tuli ku bunkenke bamuteekako ku bunkenke naga bane temufulumya bifaananyi mbeegayiridde tetujja bifulumya banaye mbeegayiridde mbadde nsaaga banaye kasita yabakuba omugongo yagenda okuwulira amasimu gwe Yuda ova kukola ki kikyate ate kiki nze nagenzeeyo ngenda wabira Segirinya ebiseera ebyo Segirinya yali muzibu bannange Serwadda yagambye tawulirangako takimanyi nti waliwo ba MP be baasibira obwereere bye yategeddeko yabirabye mu Geneva okutegeerera Uganda bwetambula yakirabye Geneva nagamba wamma kituufu mbuno nkugambye ku bintu ebyayogeddwa Kazimba Mugalu ne Serwadda tebalina kye bayogedde tebalina makulu tebalina kye bayogedde era abasajja tukyababanja statement ezirina amakulu bayogedde kutuusa mukolo kwekweka ate Kazimba Mugalu ye mugenderedde buli lwayogera abeera off topic simanyi oba akikola akigenderedde naye ekyo kyonna mumanyi lwaki beebuzaabuza bwe batyo Abaganda bagamba bwe bati akatali kabbe amagumba oli osuula mu mulyango kyova olaba oweerubaga amagumba yasudde mu mulyango owekibuya amagumba yasudde mu mulyango talyangako ku mmere ya Nebukadduneeza talina kyamubanja asobola okwogera ekintu ffe Kibuli tetuli mu eyo endagaano n'abagenze tetubamanyi si Kibuli bakikoze nga bantu n'abeerawo Ssaabasumba nabuza lwaki mutugaana okwogera ku butwa ng'abantu bangi bafa obutwa nammwe mubutya Museveni bunaku asiba yeegayiira abantu mu State House bannange munziriridde kyayi kale munye ku kyayi nange kanywe agamba nazze nywedde omu yamugamba ono kaawa ati nati nze njagala nnyo kaawa ono kaawa nze nnywa majaani
ate ng'agamba yali amanyi majaani, yali amanyi kaawa. Yali amanyi nti nno majaani n'agamba anywa kaawa. Nze mune njagala nnyo kaawa. Oyo onywa kaawa, nywa kaawa. Naga kaawa nze mpomera nnyo amajaani anti nnina entunnunsi. Ate nga yeesose gamba nno ye anywa kaawa. Bonna bwe babutabula bukyayi bonna bwe babuzaayo. Abaabwe tebabunywa. Wabula ng'oluveeno ng'ogenda ng'osokomera. Wayita ennaku ezi nga mpulira ebinsala. Omusajja ogenda okwira ng'obuntu bukusalasala. Ng'olinga alina ebisa. Gundi anti ebisa by'omwana bisooka kusala. Akantu nga mpulira akantu akansala. Ne munyumya. Bannange kiki ebintu binsala ng'omanya kati ono ayidde. Kati omusajja agenda okuwulira ali awo anti yavudde mu State House. Kiki ndowooza bisulo by'ebinsula. Kumbe yakalidde kati bo tebakyalyayo. Mmwe mugenda muzunga ne mulyayo. So njagala kwebaza Ssaabasumba ow'Erubaga ne ow'ekitiibwa Galabuzi. Bayogedde ensonga nga ddala owulira nsonga ngenze ku Kazimba Mugalu yagambye bw'ati. Ye Eva bera off topic. Kululi yatugamba bw'ati. Guli omwaka yatugamba bw'ati. Bannaye abaana ba street kid nga basusse. Yani abawa ssente. Aba abaana ate no munezi ennaku ndi bayiga empisa ajja n'asiimuula ku gundi kati ate bw'otamuwa kuvuma ekigambo. Kasita asiimuula ng'omuwa. Kasita tomuwa omwana ayinza okuvuma ekigambo. Bwe bubaka bwe yatuwa ku Christmas. Ebwedinze mugoberera mumanyi mbamanyi. Kakati ku luno yagambye bw'ati. Bannaye gavumenti okoledde nnyo abakyala. Abakyala bo kakati bo giro balekamu awo. Faako ne ku baana abalenzi bali bubi. Abalenzi tuli bubi naffe tulowoozeeko yene saawa tufe ku baana abalenzi. Gwe bw'omulaba olowooza ayogedde magezi. Anoonyayo ekintu ekitalina makulu kyayogera. Anoonya era yatumenyedde n'agamba bw'ati kubanga kati ogenda okulaba nga Uganda etebenkedde. Ogenda okutunulira vice president mukyala. Ani Jessica Alupo. Ate kakati Saba Minister Seattle UK mukyala. Kakati ate ogenda okutunulira bonna yabamenyaawo nakirira ng'abakyala bokka beetisse. Naye Kazimba Mugalu tamanyi lwaki Museveni yakozesa abakazi. Yalowooza mbulwa abakazi bali bulungi. Museveni yakozesa abakazi kutufeezesa abakazi nti bayanguwa okukkirizisa. Oyanguwa okukkiriza olowooza mbuna ayogedde mazima. Eyo tactic Museveni ekyo kyeyekweka kyekikulu lwaki kuluna akolagana n'abakazi. Kutufera. Buli awali omuvuyo waliwo mukazi. Kubanga yakimanya obusungu buno obuli mu Bannayuganda bajja kuba abasajja babaasa emitwe. Bajja bakuba babaasa emitwe. Kakati ku ttaka asindikayo Nakakwerege n'alyoka asiba akabuga n'atamba batina. Ajja mutulaka. Minisita atuuse. Abasajja babadde balina obusungu abakutte emisekuzo. Nga Kahindo Tafiri bwe bamukuba emisekuzo kubanga ekisooka afaanana bubi. Ekirala agwana kukuba. Ekirala mubbi. Kati aleeta Nabakoba n'atambula awo mu nnamba 7. Buli musajja yina n'azezengera. Bana ngenda bakolera ku ttaka. Temufaayo. Ne bamaliriza nga babasenze. Museveni kati Kazimba Mugalu njagala nkubulire. Omanyi omuwala gwe bayita Olivia Lutaya. Wagambye abakyala bo chaputa yaabwe eggalwe kuba bonna bali bulungi. Okimanyi nti waliwo abakyala abakaaba abataziise kuba baabwe nga baabula. Wabulako ku musajja gwe bayita John Bosco Kibalama. Wabulako ku musajja gwe bayita Damuliro we wa Kiseka. Nze nga mumanyi. Tomanyi nti oyo namwandu kwegamba abakyala bali bulungi. Mama wa Machete. Walako ku mama wa Segirinya nga akaaba amaziga bwe baba nga abakyala bali bulungi. Kwegamba gw'opimidde ku bukazi buno obubbi obulina Museveni obubbi otubuliranga ekyo bwe kiwedde okikakasa nga abakyala bali bulungi. Okimanyi waliwo omuwala bamuyita Alexandria Marinos Alexandria abeera Mbuya. Omwana bamubbe n'olwaliro bakyamusokolamu ogundi akabina konna mabwa. Akabina konna kafuuse bw'omutulako tosobola kulya nnyama. Toddayo kulya nnyama. Era Katonda yamuyambye nti nina akabina kamera kakula ne bwe bakasalako kadda. Okitegedde wabula Kazimba Mugalu yagambye abawala bali bulungi. Oyo omuwala abeera Mbuya.
ne bamugamba ate togenda mu bannamawulire kuba ko ogenda mu bannamawulire tugenda kusalako mutwe wabula ebyo byonna Kazimba Mugalu tabimanyi era tiyabyogeddeko yayogedde birala ebitalina makulu emiwendo gy'ebintu gyeno ekyo emiwendo gy'ebintu girinnye emisala tegyeyongera moto leero ebyo babiyimba dda kati abo kiki ekipya kiki yayogedde ebintu kubanga amanyi ye bw'alya amagumba akweka makweke kubanga keyalya kabbe njagala ombuulire ogambye abakyala bali bulungi nze nkuwadde Oliver Lutaya yakolaki ate si yeyeka ye tumumanyiiko ku lw'okubanga yalikoko ng'ali kumpi ne kamera Olivia Lutaya tumumanyi naye eriyo abaana bangi ab'obuwala abataliwo omanyi nti olaba baleepinga omulenzi naye kati oli omwana alina omwana ne bamukuba emigo omanyi genda olabe buli muwala gwe bakwata kasita owulira ng'omuntu agamba bw'ati bankwata ne bantwala ne bankuba kakati nga bambuuza Bobi Wine azzaako ki kati ne bankwata ne bankuba ate olwamala ne baddamu era ne bankuba naye ne bankuba ng'omanye those people they are heartless ng'omanya kasita owulira ekyo gwe tutawana kubuuza heartless how and why no they are heartless ng'omanya olaba baleepinga mwana mulenzi omwana omulenzi mbulamu katono nnyo oyo omwana ngenda mubaleetera wakyaliwo akakyankutte katono olw'embeera gy'alimu olw'ebyokwerinda bye biri mu matigga oyo mwana tumukuumanga mundu tumukuumanga golodi tumukuumanga mundu oba tumukuumanga kiki ekirala bannange temulabanga mukuuma Museveni wammwe mama oli omwana tukuuma mukuume do you know why ICC mwetaaga okuwa obujulizi kubanga ebintu bye gyebiri ate ne Museveni ayagala musalako omutwe ate nga naffe tulina omukuuma tulina omukukusa tukusa mukukuse kati okitegedde nja muleeta wakyaliwo akakyakutte nja babuulira kiki ekiriwo olaba baleepinga mwana mulenzi yena ne bamusensebula munda yenna omuwala ye agamba bugambi ze ya hatiresi naawe twatuukaawo ze ya hatiresi ng'omanya wabula ye Kazimba Mugalu agamba abakyala bo babamaliriza kati naffe batulowoozeeko abaana ab'obulenzi nkubuuza okimanyi omanyi amaziga namwana omanyi amaziga abantu Mukakibalama ayagala amanye namwandu aliyesalinga mu kitabo ky'abannamwandu oba bbaawe gyali tufuna amawulire nti nno Kibalama gyali tufuna amawulire nti Kibalama yafa tufuna amawulire nti Ddamulira yafa tufuna amawulire nti Ddamulira gyali kati ekituufu kire naye tebalinyangako mu kooti naye Serwadda najja n'agamba waliwo ebitagenda bulungi awo kati gwe Serwadda senga Joshua ye yabula nga Joshua yabula mu kalulu n'otaddamu mulala nga tewamuziikako okimanyi nti famire ya Kibalama erumwa nnyo okusinga eyoolanya kubanga eyoolanya yo yakisinga newankubadde baziisa embuzi naye waakiri bo balina ekifaananyi ekyawamu nti baziika omuntu ate wakibalama waakiri nabo bosenga babawaayo enkima ne babawa enkima ne bagamba banaye temusimulanga eno entaana omukazi ategeere nti kakati namwandu atandika okubala emyaka bayibuli egamba okujjako ng'owezeza 6 bw'oweze 6 weewummuze bw'oba tonnaweza 6 fumbirwa fumbirwa egamba 6 egamba mmeka 6 fumbirwa kati omukyala ali awo takimanyi namwandu oba afumbirwe oba baawajja ife baatugambako mu lutalo nti taata yafa ne bagamba bambi baamutta muzeeyi baamutta banaye omwana yafaanana taata we naye nga tubeeraawo bannange taata yafa taata yali yansuubiza switi teyakomawo kale singa twamuziikako ne batugamba simanyi buno yafiira bibiya simanyi yafiira bibiya abalala bagamba ati yafiira bibiya simanyi yafiira wa nga buli mwatu w'ebiboozi bibye munnange nga tutegeka awo nga tugamba oke kakati katwabye olumbi nga tutambula ku kyalo nga batuwa embidde edda bagabanga ngabe nga ffenna batwambaza ebyayi mu bulago twesiba ebyayi banaye mujebale bambi mulekwa wa Katongole banaye talabye ku mwana omwana yafaanana Katongole bambi kibinyo yali agenze kulwanirira ggwanga yafwa Katongole yafwa nga tuwanika mbidde ng'embidde zengera nga tusogola nga batandika tuwa mmere olwo ng'emmere tunona nnone gundi aleese
tuba tugenda okutandika olumbe twali tulyawo ng'omusajja azze bw'ati alinga mulangaatira bw'ati kiki embiro kwata wuyo yajjira mu byambalo kiki mama ye yayime n'agamba nga ndabanga ye ffe batuyita buyisi wire mukomeewo ono taata wammwe konze ate yafuwa ne tusooba mpola ne tujja ne tubalengera batudde kati ebintu ebyali ebyokwabya olumbi ng'ensi ekuŋŋaana waka bannaye tewafuwa twali tumanyi wafuwa saafuwa bannaye nga gyendi kulumbe kwennyini kati muka Kibalama tamanyi ayabye olumbe oba Kibalama akomawo ekyo Katonda ffe yakitukolera afaane Katongole n'akomawo nga mmaze okuwira bagamba oyo yagenda omusikira ate n'abaana tuli bangi bannange saasika n'olwaleero ate siyagala temugamba bannange omwana yagala kusikira Katongole nedda njagala oyo omusajja abeerewo bw'aba wakugenda agende nga Enoka agende ng'eri amagaali g'omukime kubanga wa mugaso nnyo mu bulamu bwange nze mmanyi kyategeeza bye naalisomye mu yunivasite byonna yantuuzanga waka nansomesa science in technology gundi PhD nenfuna PhD mu certificate nangamba genda otomera ensi okitegedde kati muka Kibalama tamanyi akole ki afumbirwe oba nedda wabula Yesu wadde agamba yabirabye mu UN Kazimba Mugalu agamba baba walaki kizibuka tukyasangayo mwana wa buwala naye nga abaana babasalamu ensigo abaana babatundamu emitima era Ssaabasumba ye yakyogedde n'abuuza lwaki mutunda ebitundu by'abantu Kazimba Mugalu takimanyi nako Serwadda takimanyi waayi Serwadda ne Kazimba Mugalu mwali adde ebibumba by'abantu mu State House nammwe mwabirya ezo emmotoka ze muvuga mwabinywera ne ku caayi kuba mu State House babifumba ne babirya kati tasobola kyogerako atabiryangako yakyogera waliwo omuntu aŋŋambe wabula bannange ovumirira nnyo eddiini nze ekitandise nze nokkuntamya ovumirira nnyo eddiini sina ddiini gyenvumirira kuba nze ndi kitaffe mu Katonda eddagala erikaawali eriwonya abasajja abo baddeyo olaba basobola okuzunga n'akakugu k'omusaalaba naye gwe njagala mbulire omuntu eyalabye ekintu abaana kye bakoze nga beekuba emiggo beekuba engwala amanyi amaanyi g'omusalaba n'okuzuukira ng'omuntu yeekutte ati ku kasumaali waggulu bw'ati yeekutte ku kasumaali bw'ati okakasa kati amakulu g'okufa n'okuzuukira n'okubonyaabonyezebwa bagasaabuludde tebikyalina makulu ate nno senga oyo omwana senga yayogedde ne bannamawulire ku Sande ate ne bamala omuziika wale basitudde ejjinja eddene ne baliteekako naye olumaze nayogera ne bannamawulire era n'agamba bw'ati naye bannaye Mukama kati bwe njogerako mbuno nvumirira eddiini nze nvumirira eddiini okakasa Kazimba Mugalu yagambye bw'ati abakazi bo babamaze kakati tudde ku baana ab'obulenzi ebyo byonna tebirina makulu Uganda ebuliidinga abaana babajja mu paatisi zaabwe abaana ab'obuwala bali mu bawalabu kiyumba bali eyo abaana bali mu biyumba bakaaba bakeera bakuba miggo wabula abaana ab'obuwalabu babamala kubanga kati Nabbanja kugamba kasola ba Nabbanja ne Alupo olwo Uganda ebeera eweddeyo supiika mukazi supiika y'emyosa supiika wa Bitanga bwolaba supiika kwegamba wa Uganda abakyala baba baweddeyo olwo abaana ba Nabukenya tebabanja kulwokuba supiika y'emyosa Kazimba Mugalu njagala Mukama akubikkula amaaso olabe nkusabira essala ya Gekazi Mukama akubikkula amaaso abo abasajja tebalina kye bankola ekinnuma balekerera bino bye baleeta Yesu yajja lwabo Abafalisaayo abannanfuusi Yesu yajja lwabo Abafalisaayo abannanfuusi abagaana Yesu okuwonya omuntu ku Sabbiiti olw'okuba lwa Sabbiiti omulema tajja ttambula ebyo bye byaleeta Yesu n'abagamba musengejja ensiri nti temusobola kunywa amazzi galimu nsiri wabula ne munywa amazzi agalimu eŋŋamiya kati kuba ekifaananyi ng'okutta eŋŋamiya ogitadde mu kikopo ttampeko
ng'omuntu wamuleetedde amazzi nakubuuza amazzi gano agalimu ensiri sirwala banywa ensiri baoluyo ogenda obujo kati n'omuleetera amazzi agalimu eŋŋamiya n'agamba awo nno kakati awo ng'ag'ensiri yagayiye n'akwata kati kubamu ekifaananyi nga eŋŋamiya eri mu kikopo oli nanywa ensuwa mwaginyokeza leero ani yanyokeza ensuwa awo nga taata akuwaawo olwataano awo ani yanyokeza ensuwa kasita namuzuula taata nze era nga kasita eggwamu amazzi nga ngenda mu ggwatiro nga nzijayo obukuta bw'amatooka obukalu nga mbuteekako wali ku muliro nga ku lujjo nga mbuteekako omuliro nga mbunyokeza nga ngiwunzikako nga nze ensirika lwagasaba nga ngaleeta bannange ani yanyokeza ensuwa taata nze awo nga nja kulya ennipa ku ssomero nze nali muzeeyi mumanyi nze era bw'oba olina kyomwagala kunkubira gwe olina kyomwagala kunkubira nja kukubuulira namugera nga yeebasajja tugaana okuvuga eggaali mujja kutta gundi eggaali yange wire kunze kale nga mugera yeebase taata ngende nvuge mu ggaali kiwedde nsooba kusoobi siddamu nga ngenda ngivuga ngenda ogizange eggabo ndikutte mu ngalo agenda ozuukuka bannaye njagala kukkirira wano kawumba kiki ani avuze eggaali yange wire saabagana eggaali taata nakusabye eggaali nga mama nali nnyina shami mu malende wali nedda taata wire abaana bakusabye eggaali omwana azze nga mpulya nakusaba eggaali okutuusa lweyateekawo dikuli teri koddamu kunsaba kintu nga neebase wano teri bwe nyingira ekisenge temuddamu kunsaba kintu kale ate era ne muyiyiza ekirala nze mumanyi gwe nkubira nze nja kukubulira woba omuyita okitegedde naye njagala kuddayo wali abasajja bakatonda mumanyi kyemuli oba temumanyi kikyemuli kubanga njagala katonda abazibula amaaso mulabe kubanga kazimba mugalu mutudde ku maanyi n'obuyinza mukama bwe yabawa ne mubufuula ekitagasa naye ng'ani yabatuma okulya emmere ya Nebukadduneeza bayibuli egamba munsabe ensi n'okujjula kwayo byange wabula bwe mulaakinga ebyo bye byabaletera bwe mwalaakinga ne mugenda Nebukadduneeza n'abawa kati temukyalina kye mumugamba otuuka n'okunoonya ky'oyogera ne kikubula banno ne boogera ebirimu amagezi enduulu ne zivuga genda olabe buli w'obikula ku Facebook kuliko oweerubaga kuliko n'ow'egindi n'ow'ekibuli abalala muli ludda bannayuganda bategeera basengejja ebintu awo nvuddewo ngenze ku nte omuddo wulira obusaanyi naye njagala mbabuuza abasajja abo batugamba nti obusaanyi bwava Kenya ne Tanzania Kenya ne Tanzania muwulira y'amawulire g'obusaanyi bwe buba bwava eyo bo babulwanyisa batya okubanga gye buli n'ente zirya ate nga tezifa ate nga babufuuyira mmwe temwebuuzaako kubeeri gye bwava wabula Uganda bagambe bati baleese eddagala H42OD44 okufuuyira naye obuwuka bulya ne bulekawo ttaka guliini yenna bumulya hati ente zaafwa pe zoona zaafwa kakati bwe tufuuyira kakati babagambye eddagala lya butwa bw'omala okufuuyira nnaku 7 ng'ente tezzeemu kulya kintu mujjukira nga mbadde nakabagamba bajja battira ente ne bajja ne bazifumita n'okuzifumita ne bazitema n'okuzitema ne bagamba bagenda ziwa obutwa mu bigundi bya ffene kakati nedda obusaanyi bukola 2 in 1 Katikiro yayogedde yagambye musimbe mmwanyi naye mwe mutegeera nti mutabani wa Katongole naye alimu ku magezi mwabalowooza mbu mutabani wa Katongole musiru sabagamba nti mugende musimbe mmwanyi Kamala byonna yagambye mugende musimbe mmwanyi wakiri tunaazenywera bannaye mugende musimbe mmwanyi tuzikungule tumale ozikungula tuzikumeko omuliro nabo tebajja zitwala naye ng'emiti weegiri ozikuŋŋaanye oyite kyeyamaani ozikumeko omuliro nabo tebazitwala nawe tezitwala kubanga gye emiti ogisigazza ffenna tufiirwe eyo sizoni efwe olimemu ennyaanya gutofaayo osigaze emiti egyo naye naffe tetujja zibawa tujja zinywa gwe atamanyi kukola kabwa mu mmwanyi nkubira ate nze namusekuzanga kinu naye ate guno omulembe guno ogwa tekinologi ekinu
osikasikako ozireta zikyabuguma n'oziteeka mu kinunu awo toweeza agende bw'eba ekyayo kyegonda n'olyoka onywa kyayi n'obutateekako sukaali. Ebyo mbimanyi. Katikkiro yagambye mugende mu maaso n'okusimba emmwanyi. Saabagamba nti musimbe emmwanyi, musimbe emmwanyi. Era njagala okwebaza Katikkiro, kwebale nnyo taata, weebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku human rights, okutta abantu, okubuzaawo abantu bikome. Yes, hani yayogedde, yabadde Ssaabasumba Ow'Erubaga yagambye ebintu ebigwana okukolebwa mu 1900 bye mukola kati, ebyali biri ne mubikola kati, kwegamba buli muntu yeewuunya. Mukitegedde njagala kubuuza nziramu wali mbadde mbagamba abo abasajja tebalina kye bankola, naye ekyabagula Yesu omuleeta okutereeza bakayafa, okutereeza baherode, abo abaali beefudde bakakwerege nga balekkerera kye balina okukola, ng'omuntu bagaana omuntu okuwona kubanga sabbiiti ne bamufugisa sabbiiti. Be bano Abafalisaayo be tulina bakazimba mugalu bwajja ayogera birala ekinyusi n'akiyitako. Abaana ab'obulenzi bw'ogamba gavumenti ebeeko kyebawa simanyi nabe bateeke mu gavumenti oba ebawe ebifunga bwe yawanna bbanja. Abaana bali kitalya, kazimba mugalu abaana bali kitalya, abaana bali mu makomera, abaana babatemako amagulu, abaana babajjamu amaaso, abaana balema, abaana bali kudduka. Okimanyi waliwo omwana takyasobola kuddamu kulinnya ku kitundu nga bamulinze, bwabe watukira ku kitundu bagenda mukwata ku lw'okubanga wanuupu. Bwe wali badde yagala kukyogera wali kyogedde direct, lwaki okireeta nga mukiwewula gwe neserwadda. Omanyi tulina munnange kubanga kati Rwanda lwaki etuyisa kubanga kugamba ebintu mutandika obbigira, era twagalayo dialogue, era tuyanguwa okuyita dialogue kitegeeza enzikiriziganya. Tukkiriziganye kuki dialogue kuki? Era abo bo bajjamu ebyo dialogue kubanga be bagenda ogitegeka babawe ssente. Nkugambye omusajja yatutema n'akola atya n'atuwamba n'akola atya naye go nga bagamba bati presidential debate anti-intelligence council esabye obukadde 7 okutegeka debate, presidential debate era esabiddwa aba intelligence council mbubagala obukadde 8 okuteeka intelligence council. Ekyagiremesa okimanyi, his excellence n'agamba nze mbawaddeko ekitundu tutegeke. Museveni n'agamba omwana anjabye n'agamba bwati waliwo covid naye lulinga akyali n'ababe yajjanga Besigye n'ayogera, Museveni n'agondi ani Mbabazi n'ayogera, Goni n'ayogera, Museveni n'ayogera. Bannange Museveni ebintu yabisobola wamma, bano bakakwerege Museveni yabisobola. Ku luno omwana yamusaba Maaki muganda wange, yamugamba jangu mu miguwa, yadduka emisinde. Naye era bano mu kalulu mwonna bo bavangayo kusaba presidential debate. Kati kiba bagudde omusajja nga temugendangako kitalya. Dialogue nga temugendangako kitalya. Kazimba mugalu nolaba mama wa Segirinya nga yeeziribanga mu bisoto nga wayanguwa okukeera okugenda ewa Winyiddolo. Wali tulese Winyiddolo ne tumunyiga. Winyiddolo twali tumunyize nga tumutuusiza waliddewo dati we yali n'olyoka ojjayo egganduula ate munnaddiini bamuddamu ffenna ne tutema. Gwe wamujja mu miguwa twali tumukutte bwe tuti ng'agenda kulekulira ate tusobola n'okumuddamu ffe tetukyayagala kumanya kintu kyonna. Basajja mmwe mumanya amaanyi agali wansi w'olulimi lwammwe Mukama ge yabawa. Mumanya amaanyi agali mu byambalo ebyo bye mwambala. Mumanya amaanyi agali mu buweereza bwa Katonda. Jjo nabadde nsomesa Guli Network n'Enkyankalanya. Mumanyi nti abasajja ba Katonda be baalinnya mu River Jordan. Abaatirale si be baasooka. Isirayiri yava dda ng'erina abaatirale. Yali erina atirale, infantry, eya base, simanyi eya force, simanyi baani, bamarini, ngabone. Bamarini si be bayabuluzaamu gundi. Nedda, abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama.
olwaliro essanduuko y'endagaano ya Mukama tetukyajja tekakubibegabega nga bwe mwetisse emisalaba nedda essanduuko y'endagaano kasita mwagamba ono ye kitaffe mu Katonda gwe basindise ekigundi ky'emitiyana kitaffe mu Katonda bukomeko oyo yeetisse endagaano ya Mukama essanduuko y'endagaano kakati ate esaze ekkulu ery'e Kampala oyo ye yeetisse Kazima Mugalu yagambye I'm happy to be here today since the COVID came. This is the first time to celebrate is Easter Friday without lockdown. Now we are happy for that and that. Gwe weetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama naye temukimanyi nako nti essanduuko y'endagaano esobola okwabuluza mu River Jordan. Bayibuli egamba entunnunsi z'amazzi ne zeesiba aga east ne geesiba n'aga west gonna ne geesiba wakati ne wajjawo oluguudo ne bayita mu nnyanja awakalo. Ani yayawulamu abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama. Goloba kiwakanagenda Isirayiri Bayibuli egamba bwe baali nga basomoka Mukama yagamba Yoswa nti kati ddamu londa bali abakulu ku buli kika mwabangamu omukulu. N'agamba bw'ati londa Kayiro w'embogo okuva emugulu, londa Katongole ow'ente okuva ewaffe e Masaka, londa ow'egindi okuva egindi, londa ebika byonna 12, londamu omuntu omu bagende wali wakati buli omu alondeyo ejjinja mugende mulikola ekijjukizo mulinyumiza abaana b'abaana bammwe nti gano amayinja twagajja mu ntobo ya River Jordan lwe twasomoka essanduuko ye abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama bayabuluzaamu River Jordan gegana amayinja era amayinja 12 weegali e Isirayiri. Sigalabangako naye Bayibuli tesobola kunnimba egamba n'olwaliro weegali bagajjamu era otuukawo ne bagamba lino nga bw'olaba ekiri ku luguudo lwa Kabaka wali ku Kabaka Njagala ab'embogo omwana yeddira embogo nga tugimanyi genda wali Nakaayi bamuyiridde baketi y'amazzi naye banaye ku kintu ekikwatagana ku ssuubi ku lwakuba yabadde ddadi ne baganda be naye ekintu ky'okuyiira ssuubi amazzi nja kuba sijja kikkiriza naye munnange dadi alina obbasomesa yamubuuziza gwani by the way amuzasaana obukyagulanyi nno omwana se bayogera luzungu amuzasaana obukyagulanyi nedda maama ddayo emabega kyagulanyi sentamu yanzaala jjajjange eyebase ekanoni oba kanoni yakiyisaata ebbaketi y'amazzi okitegedde kati Isirayiri yateekawo amayinja era otuuka ne bagamba alina ejjinja mmwe ab'ekika kya Efulayimu lyerina ejjinja lyammwe gye bajja mu River Jordan nga tusomoka tujja abaana ne bategeera ebyafaayo okitegedde naye ekyabuluzaamu ekika kya Yuda ekya Manase ebika byonna 12 byonna birinawo Lawubeeni baani Benyamini okitegedde naye essanduuko y'endagaano ye yayabuluzaamu River Jordan waffe abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama tutuuse ku River Jordan tukyali awo temusobola kulinnya mu mazzi Jordan ne yeeyawulamu mulese bannayuganda bakaabe mulese tukonere ku River Jordan ewalala yonna twavaayo guno omulimu oguliwo gwammwe ogw'okwabuluzaamu River Jordan ogenda bisanga mu kitabo kya Yoswa essula 3 va ku lunyiriro sooka osomokkirire naye olwaliro nzize kubabuuza mumanyi amaanyi Mukama ge yabateekamu mumanyi amaanyi Katonda ge yabawa basajja mmwe amaanyi ge mulina gasingira nkugambye omuntu kitaffe mu Katonda tamanyi jeno totunyumiza jeno ffe totunyumiza pulezidenti kitaffe mu Katonda wali bw'aba amanyi ekiri munda mu ye bw'aba amanyi ki kye yeetisse ekibi mubeeraawo ne mutamanya kye mwetisse n'osanga omusajja wa Katonda nga naye alaajana naye kati ffe lwaki era ne Namirembe bagambye naffe mutuwe ku bonna bagaggawale bannange bonna bagaggawale naffe tufune ku ssente bwe bumala nomutugamba banaye kubya ssente temweraliikirira banka zonna za Katonda banka zonna za Mukama jabbawa ssente yasuna kujjula kwayo bibye banaye Mukama jabbawa nemumala nomugende wa Museveni buli gwawe ekibaasa gwakuba ekifaananyi kiki ekibeera mu kibaasa ekyo mulowooza tetukimanyi kyava tuka ekiseera n'abejjirawo yagamba omugwe I made you bunira gamire mama yagamba nga gamire wire nkugambe gamire oganya n'ogamira
wulira Akabu yatuuka n'agamba bw'ati. Akabu yeefeesinga story yonna gisomesaako wano emirundi giweze bw'ogivere mu story y'e17 alangiridde tewajja kuba nkuba emyaka 3 n'ekitundu emyaka ne gitambula ye n'alya n'anywa Mukama n'amukweka mu bitundu eby'enjawulo n'akimukolera. Bwe yatuuka nga ssawa yakweraga Bayibuli egamba n'asinkana ne Obadiya n'amugamba genda omugambe wendi. Era n'oli olwamugamba kuba Akabu yali yanoonya dde Eriya ne bamugamba wuuno wano tumusanze nti tumusanze Buwama ku siteegi ali awe Buwama n'agamba waali nti tugende n'amugamba ssebo yeggwe Eriya ekizibu kya Isirayiri. Eriya n'amuddamu bw'ati sinze kizibu kya Isirayiri, gwe Museveni n'ennyumba ya kitaawo mmwe kizibu kya Uganda. Omusajja wa Katonda akiddamu omukulembeze awe yategerera nti kati Eriya si Eriya oli gwe mbadde nnoonya, kati Eriya mulala. Ono Eriya mulala yamugamba gwe Museveni gwe kizibu kya Uganda gwe n'ennyumba ya kitaawo. Eriya yakigamba Akabu. Namugamba Akabu, you was a problem of this Republic of Israel. Gwe kizibu gwabonyaabonya ensi eno. Sinze kizibu. Era okumanya gwe kizibu olw'ensonga eno neeno kati gwe kizibu. Gwe genda osome Akabu yanoonya Eriya n'amunoonya ne mu nsi eziddiriddewo nga buli watuuka ne bamugamba ate tumulabangako tujjangako wano n'abakozesa endagaano n'abagamba bw'ajjangawo nga mumumpa oyo omwana ewaffe tumunoonya ali ku treason oyo omwana nti bw'alijja tujja kugamba n'agenda e Sudaani n'agenda e Kenya n'agenda e Gindi n'agenda e Turkey n'agenda bonna ne bamugamba tetumulina n'abagamba bwe mulabangako nga mumuleeta. Wulira Akabu bwe kyali kiseera kyakweraga Eriya kweraga Akabu yajja n'amugamba yenze yeggwe nti gwe kizibu wabula bo bakazimba mugalu ekizibu bakimanyi gundi wabula bakyetooloola. Serwadda yatuusa okugamba yabiraba mu UN. Gwe serwadda tosaana Bayibuli egamba omuntu bw'ati yeesittaza abantu mwe Bafalisaayo mmwe serwadda gwe wange kuba gwe oli wange gwe nnyina mandate okukwogerako. Abalala nsobola obbeesonyiwa musajja era yagambe bw'ati fenga abalokole era twagala okuyisa tugambe abantu ati bannamawulire munsabye ekiwandiiko kino kati fenga abalokole twabiraba ku UN ne tubiraba ne mu UE ne mu EU era bwe twabirabye eno tugamba abaana balabika babawamba kati abaana balabika kituufu babatemako amagulu. Ebyo si byabalokole, ebyo bibyo. Serwadde ebyo bibyo n'akakundiko abalidde ebibumba by'abantu mu State House. Si byabalokole. Bannaye tetulina muntu gwe tuwalampa naye obulumi kubanga kituluma nnyo okulaba ng'ekyokukola okimanyi naye nga tokikoze. Ate nga nze asobola okikola sirina busobozi. Njagala abalokole mutuule mugambe nti kati overseer waffe ye mutabani wa Katonda. Abalokole bonna bakimanye nti kati bw'okwata ku mutabani wa Katongole oba okutte ku kkanisa z'abalokole. Nze mbakalakatire Museveni oyo mu nnaku 3 alekulire nkunga abalokole mbagambe ng'ennaku z'omwezi bweziti tugenda mu overnight mu State House wennyini mu luggya wali awali ekyo ekigundi ebyo eddogolye liri ku gate ekituuti tukiteeka ku gate mpaka tulwanagane ne SFC tuyingire kati tugenda okuyinyira nga Museveni yaddusedde nga nze overseer w'abalokole Supreme Interreligious Council ne Interreligious Council bonna nsooka ne mbatuza ne ŋŋamba nammwe Abayisiraamu tukanye swala mugenda zikwatira erudda wali nga ffe abalokole tuleekaanira eno n'abatuukirivu nammwe musimbe wali eri ffenna tugende nga nze nduumidde mugambe nti nze ndi mu kifo kya Serwadda mulabe sikwata kibaasa sikwata kimotoka oba nvuga gaali oba nvuga booda musooke mulabe bwe mbajjira Museveni mu ntebe awo kuba nze mmanyi kye kitegeeza okubeera omusajja wa Katonda.
mmanyi tekitegeeza okuba nga gwe akulembedde nga gwe weetisse essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Nkwate essanduuko ey'endagaano ya Mukama ŋŋende njabuluzeemu State House, ŋŋende njabuluzeemu Ntebe, mwabuluzeemu bibiri bannayuganda bayitewo nga nze nkulembedde, ŋŋende njabuluzeemu Kitalya nsumulule abasibe, ŋŋende njabuluzeemu Luzira. Muyinza mwagala kumbuza omwana Oliver Lutaaya akola kyeruzira, abantu ba Nuupu bakola kyeruzira. Eyo abo bannaddiini bokka bamanyi okusinga amasiga gonna asatu, bamanyi okusinga palamenti, bamanyi okusinga abalamuzi. Omulamuzi bwe twamunyiga bwe nsuti yagamba Kazimba nyamba, Kazimba nyamba, Kazimba lumbu yanzita embirizi, lumbu yanzita okwakananga Kazimba ze lumbu yera wetta munno, lumbu yetta munno, lumbu yolwalaba Kazimba mugalu naweta. Ate kitaffe mu Katonda ze munnange Bayibuli egamba wabeewo emikono 20,000 wakati wone Kazimba. Abantu ne bagamba wange Kazimba bw'aba yazze katusirike. Naye basajja mmwe mufuuse bafalisaayo. Bino bye byaleeta Yesu. Musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya. Ne mumira eŋŋamiya. Ekyatanudde sirwadde okwogera. Si lwakuba nti nno Uganda is bleeding, no. Because Rwanda ekulembedde Uganda ku international scene. Kyekyamutambangudde omutima. Oyo omusajja Sirwadda yagamba bwatu waliwo omuntu yakansindikira. Omanyi abaana b'ennaku zino bakyusa ebintu, bagenda ne bookya akasiisira kamu, abaana ne bakuba endulu n'olowooza nti Uganda yonna eyidde. Lwe yayogera ekintu ekyo mu biseera bye baayokeramu Kawaala. Bye baayokeramu Kawaala ng'omwana w'omuntu afiiridde mu ssomero. Omwana afiiridde mu ssomero. Sirwadda yagamba bw'ati, omanyi social media bannange, omanyi social media eno nnungi ate mbi, bagenda ne bookya akasiisira kamu bwe kati e Uganda. Naye bw'ogenda okubikula ku internet, banengolooza Uganda yonna bagyokeza. Mugambe abalambuzi, gwe muli wano mutudde temumanyi kiki kyeri Kabaale, temumanyi kyeri Kisoro. Mugambe abalambuzi bagende balabe Kisoro, Katonda bwe yatonda Kisoro. Katonda bwe yatonda Kabaale oyimya n'ogamba, Uganda is beauty. Za beauty za Uganda, za good za environment, za good za vegetation, za good za landscape, za good za mountain. Yayogera ebintu nagaba naye akasiisira bwe kajja n'olabanga bagamba Uganda eyidde weddewo, temugenda Uganda ekutta omuliro. Naye ng'akyogera ku mwana w'omuntu afudde. Musajja gwe bakusibemu olubengo, Mukama akusibemu olubengo, musajja gwe osuulibwe mu nnyanja Bayibuli bw'egamba. Omuntu yangamba mwana wange Museveni asobola okuleka mujja kwogera Olunyarwanda, Museveni akuleke. Naye abo abasajja bajja kukulaawa. Bajja kukulaawa. Tebajja kundaawa. Ani Eriya yagamba nsigaddewo. Naye ffe tuli basatu. Tuli basatu bana. Tuli bataano. Kuba tuwera. Waliyo omusajja bamuyita Mikaaya. Bamuyita Nabbi Mikaaya ow'omu Bayibuli. Ali wali Kawempe bamuyita Male ku mulembe guno. Male waali nja kudduka ngende wa Male. Waliwo omusajja ali wali ku kasozi ekibuli bamuyita Galabuzi, nja gende wa Galabuzi. Waliwo omusajja ali Lubaga. Lubaga oba muyita Simwogerere. Oli musajja Njasabikku ayogera ekigambo lawudi andikiriya. Nja kudduka ngende ewa Kyazze. Anti ne Gasumba ababala. Gasumba yatugambye mu Uganda ali ogo amubuulira enjiri n'awulira ng'omusajja ayogedde kiki yayogedde ki mbuno wayazeereega bwe bati. Naye bane omusajja yabuulidde enjiri mbuno wayazeereega nga beetoloola bwe bati. Ani yagiwulidde? Mukama otusaasire. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, nkwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ekigambo kyo ekiramu ky'otuwadde. Naye Mukama nkusaba ekintu kimu. Simanyi lwaki abasajja ba Katonda e Uganda tebategeera ki kye bali. Amaanyi ge waba tebategeera kye bali. Olumu abayigiriza kyabatuukako baatambula ne bagamba oba tulina amaanyi agasobola okukola ebyamagero. Ne bagamba gwe muzimu gwe vaawo, kale genda, kale uganye, gwe muzimu gwe oganye, ndeeta ekibooko. Emizimu ne gigaana. Ne bakola ne bamugamba Yesu nonno yabaleka ku luno bagende bakikole. Ne bakola ne bamugamba emizimu gyakaluba, emitima gyakaluba.
abantu ne babasekera Yesu n'ababuuza kikimwe munnange tugobye emizimu gigaanye tugigambye nga bw'ogigamba kale mwe mugende mu mbizi kale gwe muti gwe kale gwe kola bwoti ne balo mama basajja nga tebategeera kiki bali Yesu n'ababuuza ne basajja mwero okukkiriza temubeeranga na kukkiriza kugambira temulina kukkiriza ebbaga limutambudde nange Yesu n'ababuuza mubaddewa nti tuswalidde wali ebuwama mu tawuni ffenna ne tugira bugizi emizimu gigaanye emizimu gy'abasekerera gyalemerawo gyagaana ne batuuka ekiseera nga tebeefiiringa oba kyekiri muba abasajja bakatonda temwefiiringa temumanyi kike muli kugamba tuleete enjiri y'okukkiriza tukomyewo okukkiriza mutegeere nti mmwe munnyo gw'ensi Museveni si munnyo gw'ensi nedda Museveni kigagi kyansi Museveni mululuuza gwa nsi Museveni butwa mujja munakoma buwakanya mujja kufa obutwa Ssaabasumba yagambye kali kawuka katambula ate nawe kajja kuluma butakwogerako butakola kintu nabagamba omusajja agenda battira ente ku luno yafunye empiki egi yakubye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri ente zifa kubanga ayagala zife n'obusaanyi obwo bwavaawa Mukama watuwa ekikolimu kya Museveni tetumanyi waliwo omulembe gwa Amini baguyita gwa Kijambiya waliwo omulembe gwa Obote baguyita omulembe gwa Kawenkene naye omulembe gwa Museveni banne guli linnya ki mpawo atalikaaba omulembe gwa Museveni tuguwe linnya ki lisaana nga liri Kyubudi lijja kugatta Obote ligatta Amini ligatta abazungu kubanga Uganda yafunamu akalembereza Uganda yafuna akalembereza ng'eri mu mirembe emyaka gyali egi kuva 62 kutuuka 66 awo era egyo tebagyogera ne yagifugoyiza n'okubanga tumumanyi egyo tebagyogera ne mu history tegiriiwo bagisiimuula nga bw'olaba bwe basiimuula ennyiriri Luka nnya okuva ku 17 bw'otuuka ku 17 ogenda ku 2 ku online Bibles 18 bazisiimula mugamba bati ne bamukwasa ekitabo n'asoma ne bamukwasa omuzingo n'abikula n'asoma mu kitabo kya Isaaya awagamba nti n'abuuka bw'otuuka ku 2 gamba bwe yamala okusoma n'azingako ekitabo 2 babijjawo nti awo n'asoma nti omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga Mukama antumye akuba akajjawo Abafalisaayo tebaagala kawulikike naye omwoyo wa Mukama ali kunze Mukama antumye n'okusumulula Kazimba Mugalu yennyini basajja mmwe musumulula mukwate ebisente by'omusajja mubimuddize oba mukkirize mufe Kazimba Mugalu yatugambe bw'ati ate mutya kufa kubanga era okufa si yenkomerero Yesu bwe yafa yatulaga nti obulamu bukyeyongerayo Kazimba Mugalu nawo tandika oyogereza tulusi because okufa si yenkomerero jangu oyogere biri nga bwe biri mu linnya lya Yesu Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abantu Mukama abantu bakwetaaga obulumi bungi Mukama waliwo abantu ababulwa abantu baabwe naye basisinkane buli mu musisinkane ng'okulemererwa kwe kuli musisinkane ng'obulumi bwe buli ng'amaziga ge bwe gali nga bwakwetaaga Mukama bw'oba omusisinkana mu linnya lya Yesu tusabye amiina aliyo gamba ayi Mukama nakulola leero mpulira ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange enjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa njagalire tusisinkane enkya ssaawa zezimu waliwo ekintu ekiriwo naye simanyi Mukama ampe ekisa tudde ku ssaawa 9 naye bwe kinaba kiganye tujagendera umuti mufaayo Katonda omulungi ow'ekisa njagalire mbaagala nnyo mweraba